ekitongole ekiyitibwa SAWO Uganda wandiika SC stands for special kirasi yakatandika mbadde mukwate mabega mbijeko gamba tutandise buli mulembe Katonda agutegekera ekyagwo bw'akitegekera omulembe ali mu mulembe n'otategeera kukyalibwako ate ebiseera bikuyita mu mulembe gwa compact manyi tapes omugenzi kasi wiikira obugaga bwonna bweyakola n'ebizimbe mu Kampala yabijja mu compact anakimanyiko kati genda okola edduuka lya compact genda okola edduuka lya kaseti so omulembe guno ogutulimu abasajja n'abakyala nga oyagala kutambulira mu bulamu obweyagaza olina okudiringira mu kibayita herbs and spices muki kubanga ensi yonna etandise kutegeera nga buli kanisa buli muzigiti buli kyalo haliwo omulwadde wa kansa haliwo omulwadde wa ulcers haliwo omusajja akaba amaanyi g'ekisajja oba g'ekikyalo oba biki lwaki ebintu ebyo byeyongedde nnyo point number 1 tuyitiridde nnyo okukolesa ebintu nga n'ebintu ebitukolesa ebitunywa ebitulya ebitwesiiga nga tumanyi babikola muki oyimiriza wano omusajja alina envi nga nze n'omubuuza nga eddagala ly'amaanyi lyoseyesa amannyo balukola muki agenda kukola bwati omutwe naye nga amaze emyaka 4 nga alukolesa oyimiriza wano omuntu n'omubuuza ngu soda wonywa buli lunaku bamukola muki waloolabyeko ebibamukolamu agamba tasaana kugamba kituufu so kati ensi ezinga erabuka ensi ezinga etegeera kati omulembe guno ogutulimu abantu baagala kukolesa ebintu ebiri organic ebiri ki jetuli so kati omulembe guno ogutulimu Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu 1962 nga Uganda erina milioni zimukaaga z'abaki kati tulina milioni zimeka z'abantu abantu beyongedde okuba bangi naye ate Uganda we yali nga ebodalinga ne Congo boda teyongerangayo segeza omusajja n'omukyala ng'oyagala omulembe kwangwire ogenda kuyiga okulimira abafunda n'okulundira abafunda ate n'ofunamu nnyo okusinga ina ekazi n'ekazi z'ebintu ebirala tubadde mu mulembe guno gwa lockdown ogwa covid nga abayindi abatalina ttaka abatalina nnimiro abakolera abafunda nga beebagaba akawunga abanyayuganda balina ekazi z'ettaka nga bagamba gavumenti tuyambe kati kokubategekera kirasi tegeera mangu kati mu kirasi ya tegeera mangu tuyigiriza abantu okulima rosemary ye king of herbs and spices eyo endimiro ya rosemary nga bwolaba mukiraba endimiro wanika rosemary amulina rosemary wolaba oyo tafa musana tebamufuuyira ente temulya embizi temulya bw'aba akuta baakoze eki tuyigiza abanyayuganda baagala okugagawala ng'olina okuva kulindirira sizoni abagaga tubabeera ne sizoni alindirira enkuba ettonye ndime ebijanjalo ntuuka ku bijanjalo bibala eyo ensibuko y'obwavu kyekimani nganga amabaka mubanga abasoga baganda bange nimbagamba binemwogera ngu sente eziyita buyisimu nga nez'ebikajjo nimbagamba eyo ndowooza ebikajjo mumala emyezi 18 bwe bitunda omundu gumu n'okwata milioni 3 okuddamu kumala emyezi 18 kutuuka ku sente endala ziri ziba zaagwako dda ate ogenda kuzituuka ku myezi 18 nga amabanja gakoze eki nga bwozikwata bwoto bwosaasaanya ate nimbagamba ngu ekintu tosobola kupakira ku motoka n'okitwala awalala naye kiba kizibu kati kokulete kibayita rosemary gamba rosemary olaba oyo amaze emyaka ewera nga 5 mu Uganda si wakakati naye twafuna obuzibu abantu abasooka okumukweka bwe bategeera ng'akantu kano kavaamu products 24 ne bategeera akantu kano kawonya cancer pressure ulcer shukaali kati ne bakajja mu bantu ne bakakweka naye olunaku Yesu Kristo lyazaalibwa ke kuba muto nerinnya Rosemary lyatandikirawo so sika kakati tumuloza kakati Rosemary
abagezigezi ke kuba mutonera ku lwakawo wakalumu. Rosemary omusimba otya? Ensigo za Rosemary zonna, seedling za Rosemary zonna nkiddemu ku muzindaalo muzigula mu kitongole wano. Atasuguza mu kitongole ozuguze kuba stembeya ezo genda kuzeelira ng'alya nakati ate zikaawo. Tuba mumeketa. Tuli mu kuzimba kilabu, tuli mu kuzimba organization, tuli mu kuzimba society nga buli kyalo kiriku abantu 36. Abantu 36 bakolera omuneesa wa Uganda nga buli mwezi bayingiza obukadde 3 kudda waggulu. Tutegera abantu 36 buli kyalo bwe babeera obulungi n'abasigalidde bonna baba bagenda kubeera obulungi. Rosemary omusimba otya? Wano ku layini osimba futi 2 kumeka? Ate kuva ku layini kugenda ku layini endala osimba 3 oba 4. Wano n'abeera mu layini gwe n'oyita wakati ng'osala, n'oyita wakati ng'okoola, n'oyita musekede. Rosemary amala emyezi 8. Ku mwezi gw'omunaana n'osala olusalo olusooka. Gamba olusooka. Awo n'olinda buli mwaka osala emirundi emeka? 3 kwena. Osooka n'omulinda emyezi 8. N'osala sayizi esooka. Toleeta binu Fabian Arwa binu bifu. Rosemary basala kano. Bano abaleeta omutukulu munatera okuzzaayo olina okubasala sente. Baleeta akantu kalwa tusala ng'abasala amajjaani. Kano akagonda ke kutukubamu guno mutukufuuse enku. Twagala akagonda. Alo? Twagala akaki? Bw'osimba ekemu ya Rosemary n'osalamu akagonda kano olusala olusooka ofuna obukadde 6. N'olinda buli myezi emeka? 4. N'omusala kumala emyaka 7 kudda waggulu. Ekemu buli mwaka ekuwa obukadde 20. Ate bw'osimba acres 10 kudda waggulu osala buli lunaku. Ogenda okusala kutuuka eri wanayiwasooka okuleka nga bakoze eki? Gye tuli? So Rosemary bw'omala okumulima sawa Uganda yemugula. Tumukolamu ki? 1. Tukolamu amajjaani. Amajjaani agayitibwa Pure Organic Rosemary. Abalina abaana beerabiralabira, abaziira. Omukazi ateeka essimu wannalonda essimu ekiro kiramba nga tagiraba. Haggulako ennyumba ebisumuzo n'abalonda ennyumba yonna. Gano amajjaani gazibukula obutafaali bw'obwongo. Abaana abasoma nga tuna kutunya school fees y'abaana okusoma. Sooka omupakingira kino. Wamala okumuwa porridge ku ssomero, jjako akajiiko kamu, teeka mu caayi, teeka mu mmere, teeka mu porridge kano. Tagenda kuddamu kwerabiralabira. Halo? N'abantu abakulu. Kano akatono kano medium ka 15 tulina ne kesa. Jjako akatondo katoteeka mu caayi, teeka mu matabu ekintu kyonna kajja mu bulungi. Rosemary tukola mu oilo. Oilo agoba enkyakya bagenda kumbaleetera. Akola nga after shave. Bana bayina engalo ezikaluba. Oilo tumulina. Mu oilo mwebyo mu Rosemary tukolamu ebinzaali. Ebinzaali birwa. Tukolamu ebinzaali. Tukolamu air freshener. Tukolamu perfume. Tukolamu ne soda. Soda asookerako ddala tumuyita Clear Plus Extra. Yogera nate. Ali mu Rosemary halimu omulondo. Omulondo guyamba ki? Omulondo guzibukula emiswa. Omukazi ayonsa, omukazi alumirwa amagumba, omugongo, magulu n'abasajja olina okunywa akantu kano kamu buli. Omulondo gunaaza mu lubuto, gutebuuka mu lubuto. Buli muntu yenna omulamu mu mateeka olina kuba buli lunaku omeketa akataasa k'omulondo buli lunaku. Akataasa kalamba. Naye kubanga omulembe gukyuka, tukyakkiriza okusanga driver omusajja omukulu ali mu paaka ali mu kumeketa omulondo kokka mulamu ka juice kano.
nuteeka mu rosemary, nuteeka mu entangawuzi, nuteeka mu beetroot, kati ntujjamu akantu kano. Anywa akantu kano kamu kokka oba oyenkana n'omusajja n'omukyala alidde oba amekese ebbaafu y'omulondo. Otambulira kwenda kwa 24 n'oyingi n'otema bikata bya lumonda batono beeraliikirira olw'akantu kano. Buli yenna eyayingidde wano ng'oyerabiralabira enjala ekulumu ine alisaz sooka onywe akantu kamu. Kano akagulini ka 200, akalala ka nusu 100, kano k'olukumi, kubanga katu ebiri wano biringa bifaanagana naye muntu tugattamu ekigagi. Kano kalimu nekukawunya ne malaria, kaleeta amaanyi mu mubiri. Alo abalina malaria kanywa kalwa abalira omunafu, naye gwe ng'oyagala kuzimba omubiri gulwanise endwadde ogenda kunywa kano. So kansumule nange nkanywe. Mu Uganda yonna mu Africa nze akola ebintu ate nindamu nimbikolesa. Talwakola soda ng'amunywa, talakola ebinzaale ng'abirya. Akola ebinzaale batunda ne bakola n'ebyawakoowa nga byanjawulo. Anakimanyiko genda mu maka g'Abahindi n'Abaraba bakola ebinzaale mu Uganda olabe. Ebinzaale byabo biri mu rosemary. Ate ffe batukolera ebinzaali mu mpumbu z'emiti mu bukuta bw'omuceere n'ebisale ebyenda. Ekinzaale ekituufu bakikola mu kibayita cinnamon, gamba cinnamon. Kyeki mu Luganda cinnamon. Bakikola mu cardamom, bakikola mu irik, gamba irik. Bakikola mu magumba. Bwe bamala okusala ente mu owinogana amagumba gubagula gegubaddamu ne bakubamu ki ekinzaale ekituufu, gamba ekinzaale ekituufu. Ekinzaale ekituufu balina okuteekamu kibayita jinga, gamba entangawuzi. Balina okuteekamu kibayita rosemary. Kiri kyenzinzaale ekituufu. N'omulwadde wa ulcers okirya n'owonerawo. Olya ng'owoomerwa ku lw'akawo kali ate ng'oyejjanjaba ng'ozimba omubiri okulwanisa endwadde. Teeka mu ngalo kiwunyeko olabe. Kyanya basobola kukusatu. Buli kintu kyonna ky'ogula mu kitongole kibeerako receipt. Kakabatu n'abagala eddiba lyakamyu bakwerako ki? Jetuli mumpubireko mbalabe. Tukola mu oil ono agoba enkanyanya mu dakiika 2 n'ekitundu, ettaaca mu dakiika 3. Embalabe bw'omala ababadde abasala ebirevu n'obutukabutuka abaagala kuziiza ekiwalaata kaziiza omuntu okumera ki? Omanyi omulembe gwakyuka. Genda ku Google samu ekigambo rosemary oil olabe omulembe gwakyuka. Ekiba kusomesa ogenda n'okyenyonyerezako weka waka n'olaba omusajja byayogerako katemba, abantu bakikolako research, kituufu oba si kituufu. Gamba rosemary buli lunaku wandiika, buli lunaku twetaaga tons 4 eza fresh rosemary. Madamu Karalwa fresh times 15. Buli lunaku twetaaga tani 10 rosemary omukalu omugula omutwalo ng'omwanise bulungi. Sigenda obisarasana n'obyanika kunakugambya omutwalo, sigenda kubigula. Olina okumwanika ku ntundubaale. Osooka n'omusala n'omwanika nga ku shedi nga wano oba mu nyumba oba wansi wa fene. N'omufulumya ku ntundubaale n'akala n'omukuba n'oggyamu obuti n'omuleeta ng'afaanagana bw'ati ng'alimu akawooni yamwanise ku musana direct. Kale ababerese ku Fabiano yakusaze ebbeeyi. Wabaga agenda n'abukwata n'abyanika n'omuttaka n'ayerra ngwa n'ettaka n'essere kilo zitowe nga buli munessere. Tulina amateeka agatutwala ekitugenda kuwa abantu kiri ku mutindo ki. Buli lunaku twetaaga rosemary wa miliyoni 10 mwaka. Nyagala abasajja n'abakyala bagenda kugabana ssente ezo buli lunaku oba buli mwezi ng'otwayo taaneki awonodde miliyoni zo 10 buli mwezi. Bwe kikaana buli myezi 3 twayo taanerwa. Alo mumpubireko mbalabe. Alo abala balinga bali ku Salt TV. Siri ku TV ndi wano. Hala abala babala ku TV nagamba J2 abala bazenga bambega. Bazeketa bameka nga bazenga mbega. Yimirira abazenga mbega. Ano mulala nawe yimirira. Jangu wano.
Mbega Musiramu nawe jangu wano Mbega oyo Musiramu nawe jangu. Yangu wagwe. Nyagala omukazi yazze nga Mbega. Batwale mu store yokka. Tobatwala mu byuma byange. Ne sister jangu mukwano sister. Kwata obayite wanso kitundu bakola bo tunakasi. Batwale mu store yokka balabero zimero bunaguze mu weeks 2 bayenkana bajja batugambe sente zirumu. Tobatwala mu byuma parking soda balabaina za kamera bambega ba UNBS. Batwale mu Rosemary mu store mu yokka tobatwala mu nyingi bagenda kutusera ekiro. Kato omusajja bano bolaba kyekibale nga tebagala mu Uganda babeere nga balina factory wano nga lo material ava ku bantu ba bulijjo obugaga 50% mu bugabana n'abantu beeri kati kyekibagaana bwe bazimba factory wano ne bafuna amazzi g'obwerere chemicals zonna ziva mu nsi zaabo bazireeta ekiro ne baddira pipa z'amazzi ne basuulamu obukerenda bwe bati ne bafulumya soda ku makya kati susawo Uganda kyekyerwanisa nga mmotoka yaffe bwejja neetikula soda owammwe ate tuke Rosemary n'obumyu babalekere milioni 10 ku kyalo baleete Rosemary n'obumyu. Guno omuddo gamba guno omuddo nsose guno tukolamu perfume tukolamu air freshener eddagala ly'abaguba eddala ebutabuka twetaaga bagenda gulimu. Abazungu batulimbanga nga tubuteeka mu nsawo z'ebitabo nga tubuteeka mu Bayibuli babeka utekanga mu Bayibuli mu bitabo ne batukwata obwongo ne bagamba ng'okateeka mu kitabo kazibukula obwongo kumbe twalitunda kakolamu amajjaani n'onywa amajjaani ne gazibukula obuki ne batulima ng'omujaaja bw'onywa omujaaja oyeeraberalabira ate bo ne bagutwala ne bakola mu magnesium ne bakola mu fragile bategeera omujaaja bwe gubeera wali n'ogujjako n'okuteeka mu kyayi n'owona olubuto bizinesi eba efudde nagamba omujaaja gwerabizalabiza naffe nitugendera. Tulina omuddo ogubayita sawo konfule gamba sawo konfule tete ogiraba n'osimbamu omuddo ogwo olabirira ente y'amateeki nga bulina kwekwalita 20 ku makya nakawungezi ogwo omuddo ng'osimbye wano wokka gulabirira obumyu 10. Kati tuyigiriza abanyayuganda abagenda kulunda obumyu bw'oba ng'olundira obumyu mu kibuga guno omuddo gusimbe mu bitooke bya Nazaalawo gusimbe eri wa taata wo mu mwanyi. Alo tukuyigiriza bakolamu emmere y'obumyu emmere y'embuzi emmere y'ente tukolamu bagiya bazita pellets mukitegere kweri omuddo mwena mugwetaaga tugenda kubawo ensigo za ddala gamba tuvuddeyo baguyita konfule gamba konfule. Tuyina omuddo gubayita lavenda gamba lavenda. Tuyina ogubayita strodola gamba strodola. Mwe mumanyamanya go wammwe mukazi wa chairman strodola. Strodola gw'omuti guno gw'olaba mugulaba. Halo omuti mugulaba baguyita batya bagabire ebikoola. Tukolamu air freshener tukolamu perfume tukolamu amajjaani tukolamu eddagala ne bakuba maiti n'emala emyaka 7 ng'etunula bwete naye nga yafa dda. Tukolamu preservatives ezikuuma soda nga mulamu. Teeka buli munyayuganda ogenda kusimba emitendeka mu lujja lwo eyamba ki 1 egoba ebiyenje awaka. Ebiyenje bitambulira mu masofoliya bitambulira mu maswani bitambulira mu makabada nga bivaawa nibitambulira muki katoogo omutuguluma akawawa kabigoba ogwo omutogenda gusimba gamba bwe babaako ayafiisafiisa awaka gwe gumukwata numusiiga maiti neekala bulungi nimulinda mu America ne bajja kuzimba. Ekidomola kimu kya oyiro oyo tukigula milioni 50 oyo tumuteeka mu soda n'awangala kasooke munyoola be. Bannange abooluganda ngenze emmanju eyo ne tulaba mu sitoowa ddala kituufu gyekiri gye bagamba nti Rosemary mungi nnyo. Ate bulanga sista gamba nnyo. Bannange mungi nnyo kubanga wano wonna
okutuuka eri waggulu mungi ate omu batugambye tibamututte mukuba naye bituufu bya ddala omwami ono byayogerako bannange kituufu abantu abasobola okulima bannange tumulime amugula si bya bulimba sikyalimbe katakkiriza tumukubira engalo z'amaanyi toyanza gandi beeyongera okwavuwala kubanga abayindi n'abachina n'abana abasajja bulawa mu kisenyi banoonye ebibagatta si bibaawula bw'araba bizinesi ekola aleeta omuhindi muno omuchina mune n'agamba wakola omunyayuganda bw'araba ekikola agamba tomulabula mu boys quarter tekayingiramu omuntu w'omukyalo obula emiti yakatuuse zimba akanyumba kano ng'olina ebirevu ebyo birevu ebyaki omusajja n'omukyala atandise n'akamyu kamu kooka kano gamba kano mugalaba akamyaka bumeka n'akasajja aka mukama n'akuyamba n'otandika na mmeka akamyu kazaala ku maca akawungezi kabeera n'olubuto ani akiwakana akamyu kazaala abaana 4 5 8 9 10 ani akiwakana akamyu kalyaki mwe ababeera Kampala ababeera mu kisenyi gamba mu kisenyi ababeera ku Kafumbe Mukasa bino ebintu babitundawa ani amanyi bino babitunda bya bwereere kitegeeza abasajja n'abakyala baagala gagawala mangu olina okuba ng'oli kumpi n'akatale owino mu kisenyi nakasero kalwere gwe n'otandika okulunda obumyu obwo ogenda kumala emyezi 6 ng'olina obumyu 10 nga toguze emmere n'olunaku obumyu 10 sawa Uganda ebugula milioni 10 naye ng'ozifunye mu galagi bw'okwata milioni 30 divided by 6 months ogenda kusanga mu galagi ekola obukadde 5 buli mwezi. Tuyigiza abanyayuganda yiga okulimira abafunda yiga okulundira abafunda ofunemu nnyo obumyu bulya sere bulya emmere esigaddewo bulya cacu nga bw'olaba kintu kyonna ky'olaba ani atasobola bizinesi eno twagala obumyu 15,000 buli lunaku tukola mu sausages tuyina restaurants mwenna abazze leero ogenda kulya ennyama y'akamyu ne chips ku nusu omutwalo wali bw'olya akamyu kamala ennaku 21 mu mubiri bw'omala okuzimba omubiri gwe okulwa okulya ennyama y'akamyu omubiri gutandika kulwanisa endwadde gye tuli ennyumba okirabye kitegeeza mabayina ennyumba nga bw'olaba eyo y'enkoko yobadde olundiramu enkoko eyo buli mwezi ekuba obukadde 10 ofuna abantu b'omukyalo wo n'obakubira essimu bana bali malumonde bana bali mu biki byonna kabeji karotisi byonna ne babeera nga bakusindikira ebintu mu kibuga Kampala. Tubayigiza baba ng'obeera Kampala yeka Kampala eyingize n'omukyalo oyingize ensi ekyuse omulembe guno gwa after covid generation ayiwatambulira niso 2,000 katuwa sente meka ayiwatambulira 10 wa meka taxi y'ebitaano ekyaliyo katukuyigiza ngubeera n'emirimu emeka mu kyalo yingiza ofune abaana bano babeere nga bali ku project ey'omukyalo bakeera ku maca nga banoonya omuddo mu mwanyi mu lusuku lw'amatooke batandikireko emirimu kyekisobola okuyamba abavubuka baffe okulwanisa luddo n'amatatu ne betting si buvunaanyizibwa bwa gavumenti buvunaanyizibwa bwaffe. Amannya nga bulijjo Investor Victor Kateeba nga tusangibwa wano Kyengera Budo wetazimba Valley Addition Center awo tugattirako ebintu omutindo nga tuyigiriza abanyayuganda okulima n'okulunda okw'omulembe guno ng'osobola kulimira abafunda osobola kulundira abafunda ate n'ofuna musente ng'okulima rosemary okulima kamamayo okulima nutmeg n'okulima omujaja ate ku ebyo tugattako n'okulunda obumyu ng'omumyu osobola kubulundira abafunda osobola kubulundira mu garajiyo osobola kulundira mu lujja lwo ate n'ofuna mu ssente buli mwezi kubanga atandise n'omumyu 345 ogenda kumala emyezi 6 ng'olina omumyu 10,000 omumyu 10,000 sawa Uganda ebugula milioni 30. Bwe tumala okubayigiza ebyo byonna ne products ezitukola mu zonna muziraba so buli Monday tubategekedde omusomo
nawe mwena batwetaaze genda ku Facebook page yaffe samu ekigambo SAO Uganda SAO Uganda ogenda kubanga otufollowinga ng'olaba byonna ebitukola. Genda ku YouTube page yaffe samu ekigambo SAO Uganda official. Emisomo yonna tukola buli Monday ogenda kubanga otugoberera ate ng'ogiraba. Buli lunaku lwa Monday tubategekedde omusomo yiga okukola ne SAO Uganda. Omusomo gwa bwerere Monday tubalinze. Twebaza Mukama ku lw'Abanyayuganda bonna beebeereddemu ne bagamba ngo kimala baze tukolere wamu tukole products z'olaba tuzitwale mu China tuzitwale mu America sente zitandika kuva mu nsi ezitwetoolodde nga zijja mu Uganda yaffe. Yiga okukola ne SAO Uganda.